Yes, njagala okuba nga nkubuuzako yonna gy'osinzira okuba ng'otuuliza olunaku olwaleero. Tukomyewo nate. Olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo ezikutte akati mu ggwanga lyaffe, omuli ensonga ey'okuba nti Uganda okwewola kufuuse okwewola mu nsi ez'ebweru, ate n'ebirala bingi ebiguddewo ku social media. Njagala okutegeeza nti Goshen Real Estate Limited, kampani eno esangibwa e Buloba, offices zayo ziri Buloba ku Mityana Road, ekugamba nti erina buli ploti gy'oyinza okuba nga weetaaga ku nguudo omuli Hoima Road, mu nguudo omuli Mityana Road, Masaka Road ne Gayaza. Olunaku olwaleero bakubire ku kasimu obe ng'oyogeraganya nabo ofune ettaka. Ate bagamba nti balina n'enteekateeka mw'osobola okusasulira empolampola mu kiyite installments, n'oba ng'ettaka bw'olimalayo ate ng'okwasibwa ekyapa kyo. Njagala okutegeezera nti ettaka lyabwe liri ku ssente eza wansi, otandikira ddala ku miliyoni nga 3 n'oba nga weefunira ettaka. Kale ggwe alina ekirooto eky'okuba ng'omwaka guno guggwako ng'olina ettaka lyo mu ngalo, njagala okutegeeza nti Goshen Real Estates Limited yeyinza yokka okuyamba mu kiseera kino. Kuba ku namba z'essimu zino 0758 29 35 47, ate nga n'eya WhatsApp weri osobola okusindika akameseji awo 0788 73 93 97. Goshen Real Estates Limited abasangibwa e Buloba. Ali ku simu asoose olunaku olwaleero yogerako nange. Hello. Mukulu. Yesebo. Nze Matalisi Solido y'abakyala wano mu Ndeeba. Omuwagizi wa Manchester United. Enkubi. Mpulira agamba atya Solido. Sebo ka radio kammwe nali manyi mwakatunda. Lwaki tetukyakuwulirako yadde nga ku mpewo wavaako. Kituufu. Nze nali manyi wali wagenda Saudi Arabia kukola bwakadaama. Tokubye nnyo. Abantu babadde bambuuza. Solido nga tetukyakuwulira ng'okuba ssimu. Mazima. Solido nga tetukyakuwulira ku radio. Nze nga mbagamba kimu nti radio mwagitunda. Naye mbadde wano ngenza okulaba nkuba essimu. Ngezesa nno byange. Essimu neeyitamu. Mukulikeeyo mu off air. Tubadde tugezesa byuma. Waliwo ebyuma ebipya. Tunaabawulira. Sebo nkuwulidde olanga kampani eyo Goshen Real Estates Limited. Eyo esangibwa ku Buloba wali erina ploti. Ate nze nandikunyumizza. Kubanga wiiki ewedde nabaddeyo ku ofiisi zaabwe wali e Buloba. Nga ngezaako okumalayo ettaka lye mbadde nsasula mpola mpola. Naye munnange abasajja bangumiikiriza. Bambi. Era nali mazeeyo. Kati ndi mukola bali mu kunkolera ku bya kyapa. Ekyo nakyo kiggwe. Abo bayitirivu ebintu babikolako. Ate munnange neewunyiza ettaka lyabwe liri walungi nnyo nnyo nnyo. Ate nga n'emiwendo mirungi. Nange nteekateeka okugendayo wiiki ejja. Njagala neefunirayo kaploti. Ate nga lwaki mbalangira nga kulaba kye mbadde nkugamba. Ye leero tuli ku mulamwa ki? Twogera ku bino ebyokwewola ssente, gavumenti yeewola ssente. Naye okimanyi nti wootabadde Jakana Nadduli yafa? Kituufu. Zaakulaba na mu kuziika. Wali ludda wa? Naliyo. Nze nalaba musezi w'ekajjansi yekka mu kuziika Jakana. Oba yali azze kukuba pulaani ze nga bulijjo. Omusezi w'ekajjansi oyo ebintu bye tebitegerekeka. Omusezi w'ekajjansi banna. Oba aba abalakaki. Muganda wange wanyisebo ebya gavumenti okwewola ssente kyandibadde kibi singa babadde beewola ne bakola ebyo bye zirina okukola. Kyova olaba nali nteesa eggwanga lyaffe balitunde, buli omu bamuweemu ssente ze anoonye bizinesi gy'akola. Kubanga kitugasa kimazima okwewola ate ne zitakola by'amakulu. Mpulira. Naye bagamba obuzibu buli mu kuba bwe baba basobola ozeewola naye ne bazikozesa ebituufu. Ne batabanga oyo eyeewola essente ez'okukola bizinesi ate n'azikolamu embaga. Nze sibalinaako buzibu. Ati obuzibu buli ku interest mbwe eri waggulu gye twewolerako.
bwe kibanga amagoba agateekebwa ku ssente ezeewoleddwa mangi lwaki tebeewola ku bantu ba wano basobola okugenda ne beewola ku Maama Joan awo basobola okwewola ku Susu Magic ffe ne tukuŋŋaanya obusente bwaffe obutono ne tubawola ku ka interest akatonotono bali eri bazunga mu mawanga ago baba kasita obuyise busente nyabo ate sebo okkiriza ntumire ku bawala abasaba abasajja nga 5 sente za transport omulundi gumu kyokka ne batabaako omusajja n'omu gwe bakyalira bakyala mmwe muli bazira sente ze mukuŋŋaanya lwaki temuziwola gavumenti n'erema kwewola z'amagoba mangi bakazi bameka bw'oyogerako naawe naye era kale kawala ggwe aliima twakuguddemu obadde otugattika naye tetuli kusonyiwa ya labbi aliima ki avuddeko yokasuliddo awasibo ne bajabo njagala okwongera okubajjukiza nti Goshen Real Estates Limited esangibwa e Buloba ye kampani ejja okuyamba okubanga otuukiriza ekirooto kye ekyokufuna ettaka omwaka guno nga tegunnagwako. Balina plots ku Mityana Road, Masaka Road, Hoima Road, Gayaza Road. Bekwata olunaku olwaleero okutandikira ddala ku miliyoni 3 obe nga ofuna ettaka lyo. Ali ku simu omulala Presenter Wanjinya nze Maama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe ku faamu y'amajanja. Agamba ati omulimi obadde obuze obadde towukyawulika. Adde nkola ku nteekateeka za kuzza bannyinaffe ne baganda baffe abali e Dubai ababonaabona mu nsonga z'okuwaŋŋangusibwa. Ky'oyinza okuyita overstay mu Lungereza. Wanji oba homicide mu literature. Kati obadde obikolerawo ebyo ku faamu otya nga mbasabira Mukama abeere nabo bafune abazira kisa nga nze abayinza okubayamba okudda. Olinayo omwana gwe wali osasulidde tiketi? Yes, nina gwe nagulidde tiketi. Era essaawa yonna tiketi ajja kuba agifuna emuyamba okulaba omuzannyo gw'abakayimbira ku Theatre La Bonita omugenda okuba Leila Kachapizo. Era Maama Joan tiketi ey'okutwala omwana ku Theatre La Bonita alabe omuzannyo gw'abakayimbira omupya. Tiketi mbadde mmanyi twogera ku kya nnyonyi kuleeta baana ku nnyonyi kutambulira naye ate njogedde ku tiketi ab'ennyonyi tebakozesa visa eyo tuveeyo wajja kulema si wangu kutegeera. Omanyi olina lw'obeera off topic musajja gwe kwegamba nga tosobola na kuntegeera bulungi. So sad. Wanji bannange juzi nalaba akavidiyo ak'omukyala akangavula abaana abaali bakola ebyambyona abato oba yali musomesa kyokka nga bw'abagamba baddemu bakole bye babadde bakola. Kavidiyo nga kadda awo yali asomesa abuulirira oba alwanirira ddembe lya buseegu. Simanyi naye kavidiyo kadde ate bamukwata omukyala. Kirungi nnyo bw'eba poliisi yamukwata. Asaana kuggulako musango gwa nnaggomola. Treason naawe ogimanyi Maama Joan? Yes. Okwonoona emiti emito. Treason kitegeeza kulya mu nsirukwe si kwonoona miti mito. Naye okuggyako naawe obutasoma ompise musiru nti simanyi kigambo tree kyekitegeeza. Tree omuti. Treason okulya mu nsolukwe sikimanyi nti embezzlement. Nyabu naye bannange kyobula nti ate olowooza nze nina agawakana naawe. Wanji Sebo leero waliwo omusajja gwe ndabye mu kavidiyo ku social media nga yeeyambula eby'abakazi by'abadde ayambadde naye ng'alina engeri gy'akufaananyeemu. Wanji ng'afaananye ggwe presenter Maama Joan nembuuza muli ba Luganda?
Mbadde nsaba weekomeko kubanga nalowooza kembuzeemu ngenda kuddooteredde naye nange ebbanga ly'otabaddeewo mbadde mmanyi onookomawo ng'olekeddeawo okufaanana abakozi b'ebikolobero naye maama so malicious. Ali ku simu. Hello. Alo baba, webale kutuweereza muganda wange. Kale sebo. Ono oli kwogera ku Nisusu Magic omulunzi wa seekokedde ennyama n'edda amagi. Wane Bugembe kwigenge kumpi n'olubiri lwa Kyabazinga iseife gavuna ow'okulaafu nvuwe. Ayeyongeire ku omwaka ogundi ogw'obuto era nzikiriza nkobe nti happy birthday iseife Kyabazinga. Naye yabadde yajjo. Bugembe agamba ki? Bugembe nkalamu ezira taabu. Amina. Tuli mu bikudduko. Nawulire nti omwembi w'olusuku lwa seminti yavumye lyawemula omukaira muzaala. Bwe nabirabye nange ku internet okwo. Aya abaana b'ennaku dino bazira magezi batyo. Osobola otya okuvuma maama wo ng'ozira waire ensoni waire mu maiso go? Oba n'obuzibu obw'okulundalunda enkembo obwo? Enkima? Kati kiboneka enkembo yamweyegereisa okuvuma abantu abakulu. Enkima nga yajeegaana, enkima evumeti. Eboneka emukolera ebivumo mu sign language. Towakana. Kyova obona nze timala galunda bisolosolo bitategeerekeka. N'ensonga lwaki nze nunda sekooko donka tidivuma tidiwemula. Tobona pulizenta nga nze nina endawulo. Mukulu. Mpulira obusungu. Obusungu. Ino. Bwaki. Aye lwaki irala gavumenti tiyewola ku babloka bamanerenda bawano. Yewole sente ku bamanerenda. Anti baagala security. Kasita security ey'amagye n'eya poliisi gavumenti egirina. Yeida kwegemya. Nedda seeyo security ey'ebintu ebikalu. Era n'ebyo gavumenti ebirina esobola okusingayo State House, Bombardier, ate esobola n'okusingayo full figure ni bebekulu asobola okola. Olutalo lw'otandika oli mwetegefu. Aye baba. Waliwo ekibuuzo ekiri kumbonyabonya kiri kumpu bw'omutwe guno. Kibuuzo ki? Lina iteeka ly'okukozesa kompyuta nife abasoga litugemaku oba ly'Abaganda bonka. Buli omu limukwatako. Ate seekooko dange. Dona iteeka lidigemaku. Batulabire. Thank you for watching our video. Now, have you registered with 1xBet yet? In case you haven't, you can do it right now for free. 1xBet has introduced a new promotion, the Hyper Bonus Promotion. Increase your profits through the Hyper Bonus Promotion. Get up to 250% bonus by placing accumulator bets of 4 or more events with an order of 1.2 and above. Remember, the more events you add to your winning bet slip, the bigger the bonus you receive. To be part of the Hyper Bonus Promotion, join 1xBet today using the link in the description of this video. Don't forget to read the terms and conditions before you start betting. What are you waiting for? Join 1xBet today. Gwa wenna anyumira okusiba ku mizannyo egy'enjawulo nti 1xBet. Essaawa eno osobola okuba ng'ogyegattako kubanga ekyo kikola ku bwereere. Ate njagala okutegeeza nti osobola okufuna bonus ey'ebitundu 200 200% ku deposit gy'osooka otteeka ku akawunti yo bw'okozesa promo code 256C oluvannyuma lw'okukilikinga ku link eri mu description ya video eno n'oba ng'otandika okusiba ku mizannyo egy'enjawulo. Omuwagizi wa Arsenal, omuwagizi wa Manchester, Man City ne ttiimu endala zonna osobola okuba bw'oba weewulira emizannyo gino ogenda n'osibako.